mwana tusooke twebaze nera kuba ennaku zino omusajja oyo aba recording oba atya oba mbega kandabe bwa recording naye ali toyogerera mu recording zaffe manyi mwayiga okwogerera mu zi recording mubanga abawendule ekisooka nefuna gundi vye ntuufu kikulu n'omusajja yona uli wagenda ku recordinga bintu antulaba vyunga nfu zikiza nawe bintu zikiza badde nnungi si nnungi njiraba wano nnungi tutambule njikoniemu kakati ekiriwo abali ku NBS radio nja kusooka nebaza omukyala Namutamba Helen si minister wa tourism omukyala oyo alwanye nnyo okulaba nga ebyobulambuzi bitambula okisekera so tukwebaza Honorable Namutamba muyita my sister Helen webale nnyo kyokoledde Busoga namulabye mu Nyege si kumulaba nti nagenzeeyo kubanga nabadde mulwadde naye nalabye amaanyi ge yataddemu abaana abasoga bafunye sente aba art and design ebintu ebivugavuga ebyo aba art and design abaana bafa ba special abaana bafa ba border bana abatunda mmere ba vendors abenjawulo ate kiragale ku Nyege waluno kulune emisana wabadde onya activity balese abazungu bana abazina abantu avudde bweru wa Uganda okujja okulambula mu jinja yabadde great plan abama hotel ne bafuna yensonga lwaki mama Kadaga yalemera ku Nyege naye kyasinga okunewunyisa bawo bannaddiini abambe bawa sente ate okuba Nyege kakati bamumanyi waliwo munene mu ggwanga gwe bakolera naye the president mama Kadaga bali bakwasaganya nga bekyendoosinze ne sabotage luli yaliwo era banange Nyege mubi musooke kuba malaya betunda ku nguudo kubanga Nyege it is an economic activity abantu bafunye sente mu Nyege bakwano bange bana bawadde amayumba gaabwe they are rich every day abantu bebakemu every day abazungu ababoda every day mu nyumba ya mkwano gwange basasudde abazungu 1M waliwo ekintu kyotali kujobusa forex bureau kukyusa sente kakati mmwe buli alwanisa Nyege muve mu byokwefuula ndi muli batuukirivu nnyo Katonda waffe yakola ki omutonzi waffe yasalawo yabimanyi nze ndi kumpewo njogera mwala ali abankyawa bankyawe naye nga nyayo babulira amazima ekintu kye mulwanisa simanyi mulimu emizimu ebidongo nga biri mu Uganda muno waise muganda mugala uli bbaala kati mizimu ki egiri yawo abantu mbaleke basanyuke kuba naye bulamu bwa kiseera naye Lubowa njogera abantu batalina sente ekirala soka ku bantu waliwo bakulembeza abefudde ab'omutawaana tebalina sente befudde ab'omutawaana ebirabo byonna babigobe mugobe ebirabo mugobe ebirabo kubanga ebirabo bijja bamalaya baleeta bagala kubalabawo abassa abantu ekiro baleeta ebirabo ababbi b'essente mu gavumenti baleeta ebirabo musooke muweere ebirabo mu kyaki no tukoye akajanja abantu balina kajanja just Nyege yo bagireke it's another thing muleka abantu bafune sente zaabwe Nyege is another thing baleke mama Kadaga ne bagaba ku blankets and wines ngaziri mukamba wasi badi wava naye mujija era fe tuvuddeyo tubategeeze ensonga eno musooke mulwaniriza amabaala bamalaya betunda mbajje ku nguudo ababbi b'essente za gavumenti bebasinga mu makyaki gamu ne babawaana akatuuti babawaana akazindaalo sebo eyo contradiction y'amaanyi omuntu abbye essente z'eggwanga mumuwadde akazindaalo mumwebazaaki abagamba morals I think walabeyo omwana omuto mu Nyege Rockie where omwana omuto can that person afford him atoba ne baba babbi walabeyo sitaani mu Nyege buli kintu kyabadde nice and lovely kankubuulire mu abeefuula bannaddiini ennyo kati bwe ndiko ze babankyawa bankyawe ate nze nzikiririza mu Katonda omu yekka yasonyiwa Abayisirayiri baatabukanga ogenda byonoona Abayisirayiri baatabukanga ulya Rockie nkuwulira Abayisirayiri baakola buli fujjo essaawa bwe yatuuka Katonda n'abasindikira bannabbi Katonda yabasonyiwanga kati waki mwe mwefuula Katonda basalirawo omusango waki weefuula Katonda babasalira omusango ate nze ngenda kusanyinja nze ngenda mu ggulu
naye ngenda kusanga abantu abo nga bali mugeera mbasooke bagobe sente z'abasamize. Abantu abasinga bano abawulira ku redio balina obubbo wansi w'ennyumba zaabwe, balina obubbo abalongo, balina abalongo be baleeta sente makanisa gaabwe. Abamu mu maofisi mwe batudde mu ntebe mwe batula mulimu ziirizi kati bagane sente zaabwe makanisa n'amakereziya. Tulabe omanyi kati bwe twogera ebintu bino bagamba ffe tuli balalu. Lubowa is promoting ebintu ebibi. Obuseegu. Let the government first close all bars. Kuba obuseegu gye busimbuka. Tulyoka tumanye nti mukola nnyo. Nti muli serious. Naye waaki? Fitina yaaki? Omukazi omuntu oyo yabawadde sente balwanise Nyege. Kubanga Kadaga mwali. Ni lutalo kyolu. President Museveni yakkiriza Nyege. Ne bayita ne security. Because this is an economic activity. Lwaki tebavaayo ne boogerako ku nguudo embi? Aba boda ba complaining. Ate nga baakoze. Who is complaining? Lwaki temuvaayo ne mwogerako ku malwaliro ku ddagala ne twetaaga mu malwaliro. Kiri bulungi eyo gye muli. Gye muli kiri okay. Trillion za sente 10 ezibbibwa. Balina kye boogera. Nze siina kye ntya. Mutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. Naye bajja bakozesa ensobi. You lie low. We want to agree. Mulimu gwammwe is kulyowa myoyo. We want to agree. Balinyanga oli omusumba. Eyagudde eddalu. Ayogere bitakwatagana. Osabira abantu essaala embi. Ywe musumba. Essaala zasaba. That's why I like Musumba Shiwaman. Musumba Shiwaman. Straight on the point. Musajja mulungi nnyo Shiwaman. Shiwaman asabira abantu. Shiwaman asabira abantu. Zabantu nga Shiwaman benjagala. Shiwaman ayita abachi. Endiga za Mukama. Abono ne fubane mujemba sabire. Mujje tukakanie. That's why I like Omusumba Bugembe. On the point. Omusumba Bugembe. Jangu nga bokola ki? Nga bwoli. Mwenna muli bonoonyi. Kakati temukulembeza kyaki? Kya Nyege. Jangu nga bwoli. Mukama jakola kye kuumuza. Nze ne bwembanga nnyonoonya emirundi 18 kasangamba Mukama wange ensonyiwa kubanga yatugamba sooka osonyiwe naye olisonyiwibwa. Nenga okujjako okuwonoona Lubowa. Kuwonoona ki okwabadde mu Nyege. Nedda oli abawadde ssente. Kuwonoona ki okwabadde mu Nyege. Let us be real. Bamumanyi abawa ssente okola press conference. Mumukube kubanga mama Kadaga mwali. Kadaga mwali mulwanise Kadaga. Naye Kadaga yaze ne swaga wali gaje. Yaze ne swaga. Tonzirira siri kuddira. Tonzirira. Kati twalabye culture. Abasudani bayimbye. Twafunye abagenyi. Abasoga bayimbye. Abana abasoga abayimbe abamu na bakalicho. Damba groups bafunye sente. Twafunye abagenyi. Abana bafunye. Hotels zakoze. Mobile money ne zikola. Taxi special wire zakoze. Nemo wati mwina akasajja ku mutima. Akasajja ku mutima kaaki akadde katuweddeko mwe muli batuukirivu twagala kubaddukako njagala Katonda atambule mu ffe atuwoleke ffenna 89 kasirise nnyana Bassa Radio. That's why awuze ajja kuwagira abasumba abaaniriza aboonoonyi bwe mutwanirize ffe tuli boonoonyi. Jenakov kasowulira kifuba kikuluma ssenyiga olina arithmetic cough nazi allergy Jenakov pharmacy drug shops. Ate gundi ki pain aid capsule enyingo zikuluma omutwe gukuluma omugongo kuluma weyambise pain aid capsule ajja kola ki ajja kukola ko bulungi ne mulekerawe fujjo program tujiumbye akawungezi kolina ko lwalero Mukama batukumire ono musumba yankubira essimu agamba ki anti kali bakola lugambo nze mpagira bali abasumba bali benkugambyeko benjagala ennyo nze kasoyogera Kadaga nfa naawe nze temunyumiza ebyo bwe muna alika Kadaga namwe njabalika. Program tujimaliriza tubagaliza olunaku olungi tukwatagana olunaku olwencha. Mutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. Yatuwera yakola ki? Yajjawo. Kati mwefuula nnyo ba Katonda ali ogu omuyekka era ffe gwe tusinza. Eyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa.